Aya basi embeera nga bosobola okubateega etambula wiiki ewedde yonna twajingira wiikendi nga tugimazeeko ng'omukulu minisita Oriemo yali ategeeza bannayuganda nti essanyu libabeere ku matama nti omukulu Lumbuye lunaku olw'omukaaga ssaawa 9 we zinaakoonera ajja kuba omutaka mu ggwanga Uganda paka n'akadde katanalabikako. Ku Lwokutaano ekiro baalinda nnyo ne balaba ennyonyi ez'enjawulo nga gye bayita Turkish Airlines ne bagamba nti agiddemu Emirates, abamu ne bagamba nti ate bamututte Rwanda. Embeera n'etambula bwetyo. Kati baddafa aba poliisi basobodde okuba nti bakoze press conference amakya g'olunaku olwaleero Monday ennaku z'omwezi nga 9 olunaku olwaleero ne bategeeza nti nabo Lumbuye tebamulabangako, nabo bamulinze bulinzi. Waatuukira emisango gye emisango 15 ebategeezezza. Omukulu amwogezi wa immigration oba abayingira eggwanga n'abafuluma omukulu gwe bayita Jacob Siminyo asobodde okuba ate nga ategeeza mukulu Lumbuye tebamulabanga nako mu ggwanga Uganda. Omukulu minisita Oriemu yatutegeeza ku lunaku olw'okutaano nti ku lw'omukaaga Lumbuye baamukwata era mutaka. Aya basi era omukulu ng'ali ku press conference weekend nga tuyingira weekend yategeeza nti omukulu Lumbuye alina emisango mingi nnyo era wanaaba atuuse mu ggwanga yenna abakoze ensobi yonna bajja kumusiba n'ebisumuluzo babisuule mu nnyanja. Wulira bwe yagamba. Well, one of them, amongst others, is inciting sectarianism, inciting abuse against the president, and I'm sure that there might be others that can be brought against him. Or maybe we'll choose at our discretion just to let him go. But let me tell you, anybody who breaches the law will pay for the law. They are not special. You're not special. If you break the law in any country in Uganda, you're not special. You break the law, you'll be punished. And for me, as I'm concerned as Okeloriam, as a lawyer, anybody who breaks the law in any country, and he breaks the law of that country, should be arrested, brought to a court of law, put in jail, and the key thrown away. There is nobody who's exceptional. Aya basi awo no minisita ng'ategeeza ensonga zonna nga bwe zitambula ng'omukulu gwe banoonya ow'ekiggula lugi. Abantu bannyo beebuuza ekiggula lugi ke kagambo kasooka okukozesa ng'atandikawo mpolampola. Ye mukulu ono gwe banoonya. Tanzania, Rwanda, Burundi mwenna mulamusizaako bannayuganda mwenna bawangaalira era nga mulaba videos ebalamusizaako. Mba nkomekereza wakati nga nzija mu ntabwe okwafu okwawe mu Uganda. Mbalamusizaako baganda bange ab'emikwano buluganda bakona ab'emikwano mwenna abalaba videos zange mwenna balamusizaako. Bannayuganda buli omu gy'asinzira agula data n'amuteekako n'owuliza information yonna gye mba ngenda okuwa. Njagala mujje bangi olw'ensonga na information gye mutajja ssanga walala. TV tezijja gibawa, teri blog agenda zibawa, teri muntu yenna agenda gibawa okujja kugisanga wano. First hand information mujja gisanga wano era kye kindeese. So mwenna bannayuganda mulamusizaako abakola mu butale, mu pharmacies, abakola mu garage, abakola mu malwaliro, abakola abasirikale mwenna balamusizaako, aba police, aba prison n'aba UPDF. Njala tutandika n'ekiggula lugi ky'olwaleero era mwenna batumiddeko abanyumirwa akanyumiro kanako ekiggula lugi balamusizaako mwenna buli mujasiza okulira mu nsi ye. Ekiggula lugi kibanyumira nnyo okusinga ne program yonna. So mwenna banyumirwa ekiggula lugi balamusizaako. Sisobola kutandika video eno nga seebazizza bannayuganda mwenna. Aya basi ye mukulu oyo kati Gravity omuntu gye naye afulumizza akayimba ndooza ajja kabategeeza olunaku olw'enkya. Mbadde nsubira nti akayimba kayinza okuba ak'enjawulo naye ngenda kababwamu. Kati omukulu omwogezi wa poliisi omukulu Fred Enanga ategeeza nti omukulu Lumbuye alina emisango 15 watonyera mu ggwanga Uganda gye batandikirako emisango okukozesa obubi kompyuta ng'avuma abantu okusaasaanya amawulire ag'obulimba. Aya basi sooka owulire omukulu Enanga. Up to now there are people who are saying is he with police, which agencies? We want to tell the public that as the police we do have about 15 case files against Fred Lumbuye that are under investigation surrounding acts of spreading harmful information or propaganda, sharing videos inciting the public to protest using IEDs, that is improvised explosive devices, to incite chaos in the public, and also other cybercrime. Now, I'm going to repeat this, that until Fred Lumbuye is handed over to the police, we shall come up with a statement. Aya basi poliisi ebyejjemu bategeezezza mu abadde bagamba nti ali ku poliisi w'eggwanga Uganda bagambye tebamuyinaako wadde nabo. Ate omwogezi w'abayingira eggwanga agambye Lumbuye tebamulabanga nako.
era omukulu Enanga yasobodde okuba ate ng'ayongerako nti wanaatuukira mu ggwanga tubakakasa nti bajja kuba ate nga mubalagaba era amateeka gakole kye galina okukola. Our boundary is whether he's in the country or whether he's not yet in the country. For us, our interest as the police is that once he is handed over to the police, we shall process him along these 15 case files that were opened against him. So I want us to be very, very clear with that. I don't want any other questions that may be, so where should he be? If he's not in our hands, how do you expect us to come out and tell the public where he is? The police is a very respective institution, and we are going to wait until at whatever stage he's handed over to us, and we shall go ahead and process him. Thank you. Ku Lwokutaano baali bamulinze ku Lwomukaaga Mbwajja ssaawa 9. CID egambye nti yeeyina emisango 40. Omwogezi wa CID agambye Lumbuye yamulinako emisango 40. Wulira emisango gy'alina mingi miyitirivu gisuka ne mwana kuviira ddala mu 2018 19 2 ate bwe twatuuka abira awo nga tugenda ne Mbululu wate yavuma n'akola emisango emingi ennyo n'adda ne mukati ne yeewogoma naye nga gyonna gyekuusa mu kusiga ensigo y'obukyayi kye tuyita promoting sectarianism, emisango ey'okubanga evuma kye tuyita offensive communication under computer misuse act. Aya basi kati embeera bw'esobodde okuba ate ng'etambula olukuŋŋaana lwa security lusobodde okuba ate nga lutegeeza eggwanga Lumbuye mu ggwanga taliimu okuvaako mu ttaka embutulwiki. Ono omukulu gwe bayita Muwadanku Nnyingi yasobodde okuba ate nga yakubye omulanga ng'asaba abayizi okuba tebayambako omukulu Lumbuye aleme kuba ate ng'aleetebwa mu ggwanga Uganda. Yagambye bw'ati sooka owulire. Era tusaba bonnambiro gavumenti ya Uganda emukiremu okulaba nga eteeka eddoboozi era ewulirwa nga eyogera nti mwami Lumbuye ateebwe asigaze eddembe lye gy'ali mu ggwanga ye lye yasiima okulaga okubeeramu. Ate tusaba ne gavumenti ya Butuluiki obutawuliriza kusaba kwonna kwa gavumenti ya Uganda kuba kuli wabweru w'amateeka. Kati omukulu gwe bayita MP Zzake munnamitiya MP nga yasobola okuba ate ng'asitula bwe yategeera nti mukulu Lumbuye akwatiddwa yasitula ekiro ekyakeesa era agavaako sayidi z'ettaka omukulu gwe bayita Zzake ategeeza Lumbuye tannamulabako wabula munnamateeka we gwe baafunye wa human rights ye yakamulabako era nga munnamateeka looya gwe baafunye agenda okuba ate nga abayambako okulaba Lumbuye beetaaga emitwalo 7,100 $7,100 egya dola. Bagamba nti abanoopu n'abayambi baabwe abakwataganya ensonga zonna babayambyeko bakafuna emitwalo 2 egya dola. Mu bumpimpi omusango gonna looya yeetaaga $2,500,000 okulaba ku Lumbuye ensonga zonna abanoopu bakawa $7,000,000. Kati yembeera bwetambula omukulu wuno Zzake ng'agamba asinzidde ettake gyali akadde kano. Nsobola okusinkana comrade waffe oyo through our international human rights lawyer. So be confident enough that Lumbuye is at least okay. However much is still in the hands of the Turkey authorities. Myself, I'm still in Turkey. That's why I'm still, hoping to see our comrades. So first and foremost, hado esokera ddala ya kusasula legal fees is totaling up to $71,000. So at least on behalf of the party, on behalf of the help of the party, on behalf of the diaspora community, our comrades. So ge mawulire amalungi nti wakiri nfunye amawulire nti ngenda kulaba ku comrade waffe Lumbuye. So fundraising eyo yatandise tetugirujuminga bulijumbizi wabula yatandise ekyali on up to this time. Aya basi yembeera bwetambula era ne poliisi ku musango gw'omukulu Zzake gwe basobola okuba ate nga bazza mu covid eyasooka ndowooza mwawulirako Zzake we yali agaba ebintu ne bamukuba bubi nnyo. Kati nno poliisi gugisinze poliisi bagitegeeza erina okusasula $75,000 obukadde 75 nga babulirira omukulu gwe bayita Zzake bamukuba mu bukyamu era bali mu musango guno bwe baaloopa kuliko omukulu bamuyita Mwine Alex yali DPC w'Emityana waliwo gwe bayitanga bamuyita Bobu Kagalula yali RPC wa bisaidi z'Emityana omukulu oyo ne bannaffe abe SIU ekireka be bali mu musango guno balina okusasula $75,000 baziwe Zzake
mumbeera bwetambudde poliisi etegeezezza Zzake tali mu ggwanga. Omukulu Zzake ategeezezza nti ttake kituufu ali ku poliisi, ali mu bannamateeka, yakwatibwa mu ttake gy'ali naye ali luddawa. Looya yekka yakamulabako, tewali mulala yamulabyeko. Ndowooza ogategedde, y'embeera bwetambula.